mute abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 kansubire muri bulungi abasinziira ku Ssenga era abandaba olwaleero ndeese eddagala erireega omukira gw'omusajja aleberera mu mbolo omusajja aleberera mu mana omusajja ateeka kasamaanyi ge gw'omusajja agamba nti nze Ssenga Faye bwe mala okuzina akamusidda ngulu naawe ng'ekikusumbuwa mu mazima omanye omusajja yali akozesezzaako ku masturbation ayina engeri gya affecting abantu like mu ngeri ez'enjawulo so saagala kigatta wamu kugamba nti yali akozesezza ku masturbation but nsikiriza ngambe nti eyali akozesezza ku masturbation n'anafuya emisuwa gyo ng'omusaayi gwo tegutambula bulungi ate nga n'omukira tegwerega kubanga omusaayi gwo tegutambula bulungi omukira tegugenda kwereega gugenda kuyima naye gugenda kuggwamu amaanyi mangu gugenda kuyima naye gugenda kubeera nga gulebera kugamba ogenda kubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo lino eddagala liryo abakyala nabagamba nti bw'oba osanze akalagala nga kano ka video ka audio nawe oba tokasanze wange ng'omusajja wo takutuusa ku ntikko omusajja wo owulira alina ekirungo ekimubulamu akuzina naye byakuzina tobiwulira ekikira kiba kirebera munnange akalagala kajjeewo ogenda olinyoonye gezaako okufumba mugamba anywe okuggyako ng'agaanye bugaanyi nti nze Ssenga ekizibu kye nina n'omwami wange ne bwe mugamba ekintu munnange tayagala kumanya naye bw'abanga ye musajja gw'osobola okutuuza n'omugamba nti mwami wange omulungi bati njagala tukole ku kino ne kino kubanga naye aba akimanyi nti alina ekizibu gwolowooza batakimanyi musajja kyalina omu akuzina eddakiika 3 n'agwa musajja kyazina omukazi n'omalira mu bisambi musajja kyayingiza omukira nga omukazi we ne bw'agutuulako tasobola gutuulako gw'okimanyi nti omukira ogulebera tasobola gutuulako omusajja asobola okuzina n'omukira ogulebera kubanga bw'aguyingiza ne guggwerayo alina kwenyenya n'agupikayo ndi wano nno n'ennyenya n'agupikayo but tasobola ate kubeera nga gwe ng'omukazi nti ogutuulako kitegeeza waliwo ekikyamu era naye abaakiraba ate era abaakimanyi ogenda kunfunira bino wammanga ogenda kunfunira omululuuza gw'okuttale oba gwe tuyita akaluluuza k'okuttale tekabera na bikoola bigazi kaba n'ebikoola ebitini omululuuza guno gw'owakagumera ne guba n'ekikoola ekinene kati gwe genda ku ttale onfunire omululuuza ogwo byonna nga bwe ngenda obbikumenyera olwaleero mbyetaagako mirandira ogenda kufumba eddagala eryo ogenda kulinywa ne bw'oba ng'omanyi nti nze ngenda kuzina mmana leero nti nina kashuwa leero mulaba eddagala lino osobola oddifuna n'oliteeka mu mukebe enewe sooka tulimaleyo onfunire omululuuza gw'oku ttale emirandira onfunire akapeera akatono oba akapeera k'oku ttale akapeera kokkoolaba nno lwaki mbagamba nnyo ak'oku ttale gana amapeera g'ewaka like gana amapeera getugula obuguzi geba gasse galinga agali aba bakiyita cross breeding saakola nyagule kali kyasibimanyi like ne bagattamu eno n'eno kati ne kibeera nga kipeera kiri awo kinene kyonna kiri awo nga tekiri original oba okitegera nga si kya ddala tukifuuyira eddagala tukikola biki naye kali kaba ne nutrients ze weetaaga ekirungo kye weetaaga ekiri nakyo nga tekiri tampered with tekirimu nti babifuuyidde babitaddeko fertilizer nedda fertilizer abeera nakyo omusana gwego everything kyovula tuba twetaaga kyakuttale si kyawaka so genda ku ttale oba genda mu nsiko nga mugiyita baliyita ttale naye gwe genda mu nsiko onoonyeeyo amapeera oba akapeera nogera onjigiraako emirandira gusime ojjako omulandira ekyakyogenda okunfunira ogenda kunfunira omusongola tugwagalako bikoola omusongola si muzibu kufuna kasita oba ogenze ku ttale ewaka kizibu okufunawo so gwe seetaaga gunnyonnyola nnyo okufuna omusongola oba baguyita katimbolo oyinza okubuuza omuntu omusongola n'agamba tagumanyi ng'omugamba omanyi eddagala lye bayita katimbolo bw'agamba talimanyi omubuuza musongola kintu kyekimu ky'aba ayogerako abajja ne muŋŋamba nti Ssenga bintere mu Lunyankole mu Lukiga mukize bannange sibimanyi mbimanyi nange mu lulimi lwe mbyogereramu ayagala okumanya olulimi olwo genda ow'omuntu nga muganda muwe eddagala eryo mugamba alikunoonyeze okitegeera nange mba sibimanyi ayagala ebifaananyi ngenda gezaako teekako ebifaananyi naye niyinza obutabifuna byonna gw'oba ogenze ku YouTube n'obinoonya baba bikuwadde oli wadde mbobbi nsindikira n'ombuuza Ssenga kino kyekino nja kugamba ye oba nedda so funa ebikoola funa omulandira gw'omusongola bw'omala okunfunira emirandira njagala onfunira eddagala lyetuyita katazamiti oyo gw'olaba agogola emisuwa nga bw'okiwulira omanyi kye bayita okugogola omusuwa agogola omusuwa gw'omusajja ne gwereega bulungi nnyo kubanga
agogola omusuwa ne guddamu ne gutereera bulungi nnyo. Lwaki omusuwa gwe tugwetaaga? Tulina gye tuyita erectile tissues ku basajja. Emisuwa egyo oba obusuwa obwo buli obubeera nga tebusobola kutambuza musaayi bulungi, bulimu obukyafu, buli blocked, oluusi bubeera nga ngambe tebuli relaxed enough kukkiriza musaayi kutambulira ku pace gye gulina tambulirako. Ogenda kwesanga nti omuyimo gwo gubulamu, gulebera. Bwe guba tegulebera ozina kamu n'otadda ngulu. Bodde engulu luuti ey'okubiri amaanyi oba toyina okwowa mangu ojja keetaaga. Funira akatazamiti nfuniraako ebikoola. Bino byonna ku ttale gyebiri. Mbagambye oba tobimanyi funa abimanyi. Okitegeera osobola okuba essimu mu kyalo ewo n'ogamba mukadde n'omugamba nti maama nfuniraayo omuntu oba taata oba senga oba kojja nfunira omuntu anoonyeza eddagala lino ABCD n'olimusomera n'omuwaayo emitwalo 5 temwagala kweggyako ssente. Lino eddagala bw'ogenda gye balitunda ng'osanze senga ng'alitegese bagenda kusaba emitwalo 35 ogiweeyo happy. Naye nze ndikuwa bwerere ne nkugamba linyonyi naye n'otasobola n'ogenda mu inbox n'ongamba kaakati sooka ogenda ku Google nnoonyeza ebifaananyi gundi. Bw'oba tasobola gwe byenoonyeza bireke. Wandiikamu ekigambo nga bwe nkyogedde. Nnyige wali images. Bakuwa ebifaananyi kuba screenshot gindeetere. Mbuuza kye kino nti ye oba nedda. Naye sigenda kunoonyeza bifaananyi nti ndagawe bifaanana kola bw'oti anejjanjaba ne wemulaga ate ejjanjaba ne wemulaga ebifaanana tajja kubeera ng'akola ki nga yejjanjaba. Bati mbasuubiza okugezaako okubateerawokko ebikolo bye ŋŋenda okubeera nga nfunye. Ekikolo kyaffe ekirala embaluka. Embaluka eyo gy'olaba kintu ky'otalina kubeera nga wejjako ng'omusajja naye oba ofunye pawuda w'embaluka n'omuteeka mu nnyumba yo mulungi. Kati gwe omuntu ali ku kibuga nti siri mu kyalo njagala onfunira ebikole byo byonna obikolemu ensaano oba kye tuyita pawuda. Bw'omala obikolamu pawuda byanike, bw'omala bikube mu blender. Ka blender kakubira ddala. Oba olina akagundi bakayita grinder, oba olina ka grinder k'oba okozesa oba tokalina kozesa blender esobola obbikuba nno munnange n'ekuwa bulungi nnyo powder form. Bwe bakuwa pawuda oyo tagenda kubeera smooth kuba wa blender waba wa ka grinder agenda kubeera nga bakakuba bulungi ne bakakola ensaano. Funa ekikebe teekamu. Njagala onteere nga ku mazzi agookya buli lunaku ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. After 2 weeks kati tandika dda ku mulundi gumu. Gwayagala okwejjanjaba naye gwe yeemanyi nti nze senga nzina naye ekyolumu amaanyi gabula. Nzina naye sizina mukazi buli lunaku siinaawo mukyala naye ak'olumu saagala ntuuke ate ebintu bigaane. Naawe liteeke mu nnyumba lyo, mu nnyumba yo tereke. Woba omanyi nti kati nina shuwajja oba nina gye ŋŋenda gye naakwasiza omunyama gwange ŋŋenda kkalirira awo ng'olyoka oteeka ku kikopo ng'onywa eddakiika 3 nga tonnabagenda mu kazannyo. Ojja kutuuyana bulungi nnyo olyoka otuukukeyo nga wamma omukira gwereega omukazi agukwatako nga gulinga omutayimbwa agambe kyekyo alyoka agutuuleko agwewujjireko kansooke neewujja agwewujjireko agwewujjireko naawe otye n'okutya. Okitegeera munnange wange omulungi. Kati deni gwe ali mu kyalo nti nze senga ebyo wali eri ku ttale ewaffe bijjuddewo nga bw'obimenye nsobola okubifuna. Gwe ne bw'otakola pawuda olaba kati nga katazamiti oyo ne bw'okwata mulandira gwokka ogwakatazamiti n'ogulya nga mubisi ng'omukazi ajja gujja kwereega ojja kujja onneebaze. Bw'oba ng'oli mu kyalo gw'osobola okufumba bufumbi n'onywa. Ti olwedde sigamba nti ogenda bibeerako buli lunaku. Fumba nywako ennaku zo nga 6-7 yiwa fumba eddala weeks 2 lekeraawo. Kati oba ng'olinayo kashuwa olinayo ki ng'ofumba ng'onywako mpola mpola ojja kuba ng'oterera ne bw'oli ebbisi tewali buzibu. Oba ojja kubeera ng'ofunamu ekirungo ekirungi. Munzikirize nkome wano eno mbaagala nnyo nabasuubiza tugenda kuba tukavaringa home remedies nga bwe tukolako ne ku herbal mpola mpola ate nga bwe tugatta spices tukwate wano Kasavu Kanyama. Mubeere bulungi abankuumira ate era abanjagalire atakuumira.